New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Wabale twagala mumanyize mbulira baana bange bonyiga kuomanyi kati waliwo ekiriwo omwami ogenda n'ogula essaati ne wabaawo alumwa omukyala bw'agula ka blouse nti aguze kamugirigi temulaba wano oli bwanywa bwalya ne wabaawo abalumwa abo benjagala okwogerako oba betta Sikwe katonde yato endongo ketamuse ninyambya abannize kwate mpolampola kyokko wefitina nakiraba omuntu atanumba nangwira simugwira ekwekwongwira ng'olinatewesigonookiraba omuntu owefitina ayagala obe bulungi entuyo gyozimba afuba gitekemu ebyabo tuli kuddamu leero fuba kola ebyolukale ne gabeesimba buli kalungi kofuna kibaluma omuntu owefitina mwogeza ebyakasalo muno ndambasa musajja gwalina njamuzaana bulebe ne fitina omuntu gwolaba ow'amagezi abuliddwa ekyokukola buli kyolabye n'oyogera olabanga munnoowo musajja gwalina njamuzaana kiba kyamagezi omwazi gowuwo gyekulabe bidda byakulabo ebiseera byomala ku bannoobo lwaki teweekuuta mu kyakya z'olina n'oweera mumukone mpolampola abennugu mpolampola befitina mpolampola sigwe katonda eyatonda nanjagala tonnemesa mutuula abanjagala kasitoye yatonda eyampa byensomesa omuntu ow'omudomo agera ne banneebe saasidde abo basa n'omumogo olukata aboogezi mwansomera bwogejja kibaluma bwekisajjira kyansobera kyekyavoone kigejja yogera nnyo neyeewoomya gyobeera tiyamusoza makawunga ge yeepiika n'agejja amanakunaku mutujjeko olunderebo n'akatono omukaguma akakyala kasoweto olunnya oluyimwako mu byogeza olufitina n'ekinene ekikukuba kikuyitako n'oyiga amaddu ag'ekikulu nemugeyabe eyagala saakatono kaba mmere akalabu kebuusa eyakawasa aba bulungi omukone mpolampola abennugu mpolampola befitina mpolampola sigwe katonda eyatonda bannanga ab'emikago engeri gye munjagala naye gye mumpiika mumpadde ekyokukola njagala nnyo ab'emidomo muggwemu akabasiiwa kembaguddeko munaakiraba kinava mu mpale ey'ebiraka oyambala n'onyirira owennugu n'atabuka omukyala asemboze nga nnabyenkoza n'atulaba mubire nga bwe mwepimira nakutenda oli mulungi kyokka namuleme yaŋŋamba ogeya banno n'osusi beyagala mweyagale abennugu mwewunike n'omusojja bannammwe ne muboogeza
ebitasana simudde abanjagala tanjagala simwagala buli omwanda bire kwe yepikira bannange mpola nomukone mpolampola abalinaku mpolampola bafunina mpolampola nziga nabagambye mpolampola abalinaku mpolampola bafunina mpolampola nzigagala tusaba akalwa ndowooza kumanya ebirungi byokola kimbaludde nange bwe mutyo bwekula bintu byekolema gwenyikanye n'okunyolwa batusebaza katonda omulamu akwekizanira okuba omulimya yiimu yebale nawadde waliwo ebyesefuna gyekweyamba ekyobunene sikula wano malirawo kubanga nyabulanira kitane ekyo mwebaza era njagala nnyo kumanya sembera ofuna ekyenda tuusa lusetuka njagala ojja obulamu okulola oyiriza esiba abakulu lwaki weerumya oyanganko okulaba lopinani n'ebinyufu endongo yebuge abayingira okola bananyika mira malusi sijja kwekunya endobo tebugisobola kandigeza ekyo kyawule ekiru kyayisa abaami bamukyazza okubawa byonna ngattise onna ng'awulira yawula era afuna ekifumooli ebintu byasoba ngamba kwakusa obukyafu bamifubanye obukomi ebyo bwe bityo musajja akulina naye nakwekuba okuba omujama lwatta kwetamwa kukyanga kwesolinga ekisisira teryangonga laba wamusula leero omwana nkugambe gwesula naye atiraba kuba akafaananyi kale alikolatefuna okuwumula nga tomutami ekyo kirengere yegalifunawo yonyinamulala bakubaza nabiwulutula oyo nga balesa omukazi falida alina eddogoli tomukonjera oyo yeyonja omukazi bambi alina akatale gweoyitibwa kyadiba musajja yagala omukazi afa bawa mwagala buuza lumikawo omukazi nyabula akubya ekikoyo laba kyoteraba naye wakubira emisana gisiraba alyalamula leka tonkayanya musajja akulina kirabi nyabula okulya ebiduvu endongo yevuge ononga yose omuyonjo bamulagamba saali nnyo Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058
98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.